omwana kye yava ayimba tumusabira Mukama amuwonye Jose Chameleone twebaza government nti President Yoweri Kaguta Museveni yakyekwatiddemu n'amutwala mu America ayongera okujjanjabibwa. He's an asset in this country. Mujjukiridde wakati mu njiri nga nzijjukira oluyimba luno naawe oluwulira mu mutima gwo beefuula abantu beefuula gw'owonyeggere yali kusambya abantu beefuula abantu beefuula gw'owonyeggere yali kusambya abantu beefuula. Beefuula si ye Bayuda ndowooza. Bayuda mulala. Bayuda tuyita nabo. Abalala tuseka nabo. Olw'ekisa tugabana nabo. Ate wabawo ne gw'omanya nga tonawo otandikire no gabana naye. Ntandikire wa tubamanyi butabagamba. Naye omaliriza nga ate decision z'okola nkyamu. Yagamba tebambuuza mwana Adamu mutadde ndubaka bubasi kuba nduyina mu mutwe nze buli luyimba olw'amagezi oba ani yaluyimba mba ndulina wano ndi mubuulizi wanjiri sisigala mabega kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazi. Era mwe baana mmwe mwenna abalokole kino kye mbasaba, be informed. Be informed. Try your level best every day to update your mind with what's going on. Be updated. The moment you cease to be updated, you become outdated. Kasitolekera okubeera updated otwala opposite outdated. So, but you can imagine the legend in Chameleone. Among the things that are causing misery in his life, some of the things are coming from the house. Munyumba twogera bitono kubanga guno omulembo oyogera ekintu ne bakuvuma n'okijjamu enjawulo. Obaani abakuza, obaani abalera, oba bagenda kumaliriza batya mu bulamu. Era bw'oba oli taata gubatanna bakuvuma yise ekibatu maaso mugani Mukama weebali. Ne bw'ogamba nti nkuweeredde nga kubuza ani yagamba onzaali ani abadde ateeka okumpeerera. Ne bw'omugamba nti nkututte ne nkutuusa wala nga ani yakusaba bw'otaani ntutte wanditutte yaani. Ne bw'omugamba munange nyina erinnya waliwo abamanyi tombulira linnya tebaagala kumanya linnya. Yantwala okulaba Chameleone nagenda mu kyama. Saatwala kamera, saatwala bifaananyi ne nange saamanya byavaayo bitya. Naye ekyantwalayo okumuwa counseling kumutegeeza nti abaana bavuma. Abakyala bavuma ate bwakuvuma abaakuyambye kubanga akyasobola okugamba nti wakwata omwana ne bakusiba. Nemugamba wano wooli bw'onoosalawo ojja kuvaawo ojja kuwona. Close your ears. Gwe bakuyambye bakuvuma buvumi. Abalala babagamba beebase kubatannaba kwetuuka. Eno ensi kati yakukonjera. Bw'oba tebannabakuwaayirizaako ng'omazeeko 2024 nga tebakuwaayiriza yisa ekibatu mu maaso ge Mukama. Ate naawe agiyiseemu nga bakuwaayiriza
naye ng'okiyiseeko abadde Katonda. Nkubira engalo ez'amaanyi Mukama. Beefuula abantu beefuula. Gwowonya eggere yali kusambya abantu beefuula. Ne bw'obawa ebingi tebakusiima abantu beefuula. Mwanadamu mutadde tebambuuza lwaki mutadde. Tomuta. Weetaaga mwanadamu muno mu nsi twatondebwa kuyambagana. Yamba abalala bavuma abalala bajja kusiima. Abavubuka tugenda mu 2025. Tugenda mu 2026. Ejo emyaka mu bannabyabufuzi kati gyasembere n'okusinga bwe twesunga Vision Night. 2025 ne 2026. Mu bannabyabufuzi gye giri ku meeza. Naye tebalina abaana baabwe mu nnyumba zaabwe bwe bagenda kuteeka ku front line naaka. Bagenda kuteekayo bavubuka abazaalibwa abalala. Naye oluvannyuma lw'okuba nti abavubuka bafudde bangi bamenyese bangi amagulu bafiiriddwa future bafiiriddwa obulamu.